Oluvannyuma lw'okugaanibwa okusunsulwa nga talina kkaada ya ndagamuntu, Mao agamba nti bino byonna biraga nti akakiiko kano kalina kyekubira mirimu era tebagenda kuwa bannayuganda kalulu k'amazima na bwenkanya. Mao agamba nti abantu bangi abalala baasunsulwa nga bakozesa kkaadi z'okulonda zokka naye bwe kyatuuka ku ye n'agaanibwa okusunsulibwa. Mao abadde ayogerako ne bannamawulire ategeezezza nti kyamuggwako oluvannyuma lw'abakozi ku nsonga z'okulonda mu kibuga ky'eggulu okumumma omukisa okusunsulwa nga beekwasa nti talina ndagamuntu newankubadde yali abalaze kkaada y'okulonda era nga mutuuze mu kitundu ekyo. Tewali register. Nange nga campaign manager wa Mama Mbabazi sina register nange ganeesibye. Kuba njagala kumanya amaanyi ngateekewa bwe tuba tukola budget sente zigendewa. Oyinza okulowooza nti abalonzi bali wano nga tebaliiwo. Oyinza okulowooza nti polling station okujjako baatubuulidde electoral areas tuzimanyi naye abalonzi tetubamanyi. Mao wabula akinogaanyizza nti ye atunuulidde nnyo okugenda mu palamenti okusobola okutereeza ensonga ezisobye mu ggwanga naye nti kaakano akyalemeseddwa. Byonna katubikwase Mukama. Baganda ba Joseph bamutunda oluvannyuma ate ne bagenda ne basanga enamba 2 kabaka gwawuliriza Farao n'agamba nti baganda bange ekigendererwa kyammwe kyali kibi naye Katonda buli kibi kyonna kijjamu ekirungi. Ye munnamateeka wa Mao Nicholas Opio agamba nti bino byonna bigenda kuggweera mu kkooti okusobola okufuna obwenkanya kubanga Mao abadde mutuuze muwulize ekiseera kyonna. Eggulire lino likusakiddwa Esther Otim ku WBS TV Amasunsule.